The Newsroom, where untold story is revealed. Ebya mufti wa Uganda Sheikh Shaban Mubajje bigenze maaso n'okubeera nga ate byononeka abayisilamu basazeewo ne bamugamba munywanyi nedda ekimala tuulako ku mabbali ebigambo nno bye yayogedde bigenze maaso n'okubeera nga ate bimuzaalira ate akabasa kaakati nno bo abayisilamu abadde bagenda maaso n'okuvoola Kyagulanyi n'okuvumirira abawalimu abagenda maaso n'okumwaniriza mu mizikiti bano nno nga be bamu ku ebyo ebibinja bya Mubajje bagenze maaso n'okubeera nga ate babatabukira nkugambye si birungi yadde akamu n'akeddagala kaakati nno musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba wuno nno naye we byononese kaakati ye Honorable Lutamaguzi Semakula bwati bwakoze Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli yenzedde ni akutuusaako ensonga ku mukutu guno webale nnyo webalira ddala gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera kyokola ekyo kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video eno sooka ogimpera like bw'ogiwa like ojjaba ogiwadde muliro ogukitamuza okutuuka ku buli sekinoomu abakyali manzaaliga Idi ate ngenda maaso n'okubeera nga mbayoza n'abasobodde okusiiba ne bamalako ekisiibo abakristaayo abakyalinda ekya Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ekitambula mpaka ku mazuukira ga Kristo nammwe ate tubagaliza ekisiibo okubeera nga kibatambulira malidadi sana malidadi kabisa awo wennyini nzikiriza nsooke ngende maaso n'okubeera nga nkuwa video eno ey'omubaka Lutamaguzi ate tujje n'ebirala bingi byenkuleetedde. Abasajja Abaganda abali wano Buganda yali nnene nnyo naye kati olwaleero Abaganda be basinga okubundabunda mu Buganda kubanga Museveni yakwata n'abakiibikiibi mwana watu tusobola kubategeera okujjako ng'olowoolereza wala nnyo omukiibikiibi ayogera lulimi lwo ayeetuuma erinnya liryo n'akola ebyo by'olaba ng'eby'omugaso naye ogenda okulaba mwana wattu nga byakola bikusaanyaawo y'ensonga lwaki olaba ennaku zino baatujje ne ku maapu naye olw'okuba nti tulina abantu bangi abatuweereza wano mwawuliddeyo amaloboozi ameka. Musajja mukulu ono ategeeza nti abakiibikiibi bazze ne batattana Obuganda ne babumalawo okutuuka ku ssobo olyawo eryefaananyirizaako bwe lityo. Lwaki njogedde bino oba n'okuwa ebigambo bino nti wetugenda wano nno wetugenda okusooka okutegerera ensonga y'entuufu lwaki. Kati nno wuuno Sheikh Shaban Mubajje yavaayo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ate abaako ebigambo byayogera ngenda kuwako ku jjajja w'Obuyisiraamu amanyikiddwako obulungi nga Omulangira Nakibinge ng'agenda maaso n'okubeera nga annyonnyola ensonga ezitali zimu na zimu wabula kansooke nkwe ebigambo bya musajja mukulu ono Sheikh Mufti Mubajje ate obiwulirize tweyongereyo. Kizibu kyatujjira kye kya TikTok kati kyonoonya abantu empisa tekuli kirungi. Waliwo yaŋŋambye nti bw'oyingira mu TikTok tovaamu kubanga buli lw'obikkula bw'oti olaba kirala. Sheitani awo etuddewo nnyo awo mu TikTok. Government ya Uganda yaweera Facebook ne Facebook yali regulated nti ebiseera mu oleeta mu content eteri nnungi teyitawo naye ate TikTok erabika nga y'abantu bonna abakyamu bonna bali mu TikTok. Kinaakola bulungi singa TikTok eyo evaawo kubanga terina mugaso kulwokubanga ne baseeka ababeerako bawazifatuwa ezitali ntuufu bavuma buvumi tebabuulirira baleeta ebintu ebikaya abasiraamu ebyawulayawula abasiraamu. Musajja mukulu ono agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti TikTok eveewo kubanga ebaddeko abantu abavuma era bagenda maaso n'okubeera nga boogera oboolyawo ebijweteke gyali. Bannange abatamanyi musajja mukulu ono amanyikiddwako nga Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje musajja mukulu ono yazaalibwa mwaka gwa 1955 wali ali mu bitundu eby'Embale najja nasoma Obuyisiraamu impola mpola era nga yasooka okufuna diploma ye wali eri ku university emanyikiddwa nga Islamic University of yagenda nasoma diploma ye
Najifuna ku Islamic University of Uganda, then najja agenda maaso n'okubeera nga akola degree ye e Makerere. Musajja mukulu ono n'agenda ku bwa mufuti mwaka gwa 2000 wetwogerera kaakati gye myaka 25 ng'alinnye ku ntebe y'obwa mufuti nga tagivaako yeefudde nga bakulembeze abatukulembera abayisiraamu n'emirundi egiwerako bamututte mu kkooti nga bamuvunaana ensonga y'okubeera nga lwaki omusajja ono yeremeza ku ntebe banywanyi ye yagiremerako. Musajja mukulu ono azaalibwa wali eri mu Buyobo Budadiri mu bitundu by'Embale oba mu district y'Embale yafusa akayinja mu ngataati olunaku olwaleero. Kakati nno bagenze maaso n'okubeera nga bamuyisaamu eggaali era nno onaabiwulira. Mufti Majje manja akubuuza ogambe TikTok yaleeta obuzibu nga bw'oyogedde bigambo bingi nekye manja okubuuza mufuti kyogamba TikTok yaleeta n'abakulembeze b'eddiini abatayagala kuvaako olina abeera ku bukulembeze bw'eddiini nga tayagala kuvaako n'abufuula bundi bwa kabaka nti obwakabaka omutalina kuvaako. Nze manya ndowooza obukulembeze bw'eddiini otuka ekiseera n'ovaako naye olwa abakulembeze b'eddiini abatayagala kuvaako kibadde kibuuzo nkubuuza kyogamba nabo TikTok yabaleeta manya njawalonziremu ssebo kubanga olina ebyogedde bitakwatagana abakulembeze b'eddiini abeeremezaako abagamba nti waba bafuula bwakabaka bwa king tebagala kuvaako nga walinga bali bakulembeze ba ddiini balala TikTok yabaleeta. Assalamu alaikum. Awo wennyini njagala nkuwe ku bigambo bino obiwulirize bulungi. Jjukira nti TikTok gyagamba okuggalawo abantu bangi ku bo nga 80% abagenda mu maaso n'okubeera nga bafuna information yeri informative ebayambyeko nga n'abaana ababadde tebalina mirimu ku government elemeddwa okcreatinga job opportunities oba emirimu egimala eri abavubuka bafudde TikTok omulimu era bafunamu oba oliawo ekigulira magala eddiba. Kati njagala owulirize ebigambo bya Frank Gashumba bitini nnyo ate ye tukomewo. TikTok tezi constituting na 5%. 95% content ali ku TikTok ali productive. 95%. President Museveni kola ebintu byonna ne tolowooza n'okukwata ku TikTok. Manyi abaana bangi abawala abato abalina obuduuka abalina ebintu byebatunda nga babi advertising on TikTok. Nyina abaana ababazzi abadvertising ebintu byabwe ku TikTok, abazimbi abawolodinga bamakanika bana abaana aboze motoka munda aboza nyumba najja nayoza nyumba nayoza carpets bonna nga tubajja ku TikTok. So Sheikh Mubajje manyi kati waliwo omuliro manyi waliwo abakuvoola olwokusaba ekisanja oba ekirala. That's what I suspect. Nawe funa team eba counteracting. Kakati ebigambo ebyo nga bw'obiwulidde abakulembeze abatuula mu bifo oba oliawo ne bekkusa nga bwe batuuka tebasobola kwogera bintu biruma abo be bakulembera. Sometimes mwanatu beewuunyisa ate era baleetera n'emizimu oluusi egy'abafu okuzuukuka. Njagala owulirize ebigambo bineno Sheikh Nuhu Muzata nga bwe yabyogera ojja mmanya nti mu butuufu omubiri gwe gufa omwoyo gusigala ate era ebigambo bebyogeddwa muntu yafa naye byo bisigala bitambula. Abalala mulyayo buli mmere ebintu nebiba bitambudde bubi temusobola kigambako system naye nze mbadde kalamu yange myufu eva system wekola obutuufu nga nsaza nti weesazizza obubi ekoze obubi nze nga nteekawo cross. Kakati nno abakulembeze b'Obuyisiraamu abamu bavayo ne babuulirira abantu era ne boogera ebiruma abantu. Njagala owulirize ku bigambo bya jjajja w'Obuyisiraamu omulangira Kasim Nakivinge. Abantu baffe mwenna kimukuume emirembe mukuume obuntu bulamu. Ebintu bino bijja ne bigenda. Teri nsonga lwaki omuntu obulamu bwe bugenda olw'akalulu kano. Tewali nnyo kinene kijja kutuuka era Uganda ijja kusigalawo. Tujja kusaba nnyo bannaffe mumanye ekintu ekyo naye njagala kutwala omukisa guno okusaasira bonna abaatulugunyizibwa abo abalina ate okubakuuma. Mu ekyo njagala nnyo okusaasira bannaffe bannamawulire twabalaba nga bayisiddwako ejembuya abamu be twasobola okutuukirira batugamba babateekanga mu bumotoka ne babanyigiriza ne babakuba emiggo ne babasuula ekiro saawa 7 muno n'omukasuka mu motoka etambula omukutte misana ate ebintu ebyo bannange
tebirina kifo mu ggwanga lyaffe Uganda naye bannaffe tubasaasira nnyo ab'amawulire naye nga tenyinza okubagamba tuteri eggulire lisinga bulamu bwo bw'olaba ng'ebintu bitabuse eggulire yeesonyiwe kubanga abantu be tulina bo bannaffe ekyo mukimanye tuteri eggulire lisinga bulamu bwo bwe biba nga bitabuse era neebaza nnyo bakama bammwe abaasobola okujjayo abamu babagamba nti abantu ebyekawempe biveeko tutunulire ebirala balina okulaba okwa waggulu era tubenga ffenna tutambulira awo njagala kumaliriza ebigambo byange nga nziramu okubayezayeza mwenna Allah kututuusa ku lunaku luno olw'essanyu era nga mbajjukiza ekyo kye mumanyi ti Allah gwe tubadde tusinza y'omu era gwe tugenda okusigala nga tusinza byonna byeyakugaana mu Ramadhan bw'abanga era byeyakugaana okukola mu nnaku endala tewali nsonga lwaki okikola n'olowooza nti Ramadhan yaweddeko naye y'omu gw'osinza tusigale nga tutambulira wamu. Ebyo nno byonna nga tubitadde ku mabbali kakati akabinja k'abantu basekinoomu most especially babroga ba NRM bavuddeyo ne bavuma abawalimu bamashe oba oliawo n'abakulembeze b'eddiini y'Obuyisiraamu abakyaza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mizikiti era nga beebuuza lwaki yayimiridde na mu maaso ku layini ya maaso nga bagenda mu maaso n'okusala ku lunaku olwa Idi yabaddeyo olunaku olw'eggulo. Ebigambo bino nkusaba obiwulirize. Abasiraamu mwabaaki kyekyabatuukako nga mwali nga bakambwe ku ddiini yammwe nga temwagala muntu agizanyiramu yenna. Kino kiraga nti namwe mutandise mulinga kati bakatuliki musobola n'okusinza ebibumbe. Abasiraamu nga mwali bakambwe nga batali basiraamu obayita bakafiruuna nga naffe twakkiriza naye ne mukkiriza omusajja nejja n'asala n'ayimirira na maaso wabutunulira naali serious oyinza ogamba be basaala abitegeera oyinza ogamba be boogera abitegeera talina kyategeeramu n'eki. Abasiraamu nga mwaggwamu namwali nga bakambwe ennyo ku ddiini yammwe nga temukkiriza muntu oyo kati alinga abageegeenya nga temukkiriza muntu azanyira ku ddiini era nga mugiyita jihad olutalo lw'Obuyisiraamu obulwanirira Obusiraamu naye kati nemukkiriza omusajja ng'oyo najja mu maaso bwawo wabitiibwa tulabye ab'ebitiibwa bangi abagenda ne basaala ne bakyalira ku basiraamu kubanga batagenda kukulembera bakatuliki bokka baba protestant wabula n'obululu obw'abasiraamu aba abwetaaga n'agamba akang'endeko mu muzikiti guno nibamutuuzanga bbali ndebe ku President Museveni ne Kabaka nalabo baani gwe bawa omufaliso ne bakutuuza mu muzikiti n'alannamaawo n'alinda ne basaala ebyabwe n'alinda kutuba neggwa oluvannyuma naye n'aba engaged mbakiti ne mu kutuba abeera engaged ne bamwogerako kutuba kubanga kutuba ebanga freestyle. Ni abasiraamu gubadde gukyali bwe gutyo bate bannanuupu ate nga Bayisiraamu ne bagamba musajja tugenda tusukkako nnyo wabula ate katukusomese wuliriza. Ndabi bakimbuyege abawalampa abawali mu baffe mbusimanyi Bobi Wine mumuleta mutya ku Idi najja n'atuula mu layini simanyi atudde mu layini esooka yanonye eki ku masigidi biki mukwano mu administration ya Katonda otuula ku department ki eyokuwa obuyinza mbwe abantu waliwo abantu abatalina kujja mu mizikiti oba olibu abazze mu mizikiti talina kuba wano department ki gy'otuulako eragira ebyo gwe baga ebintu by'Obusiraamu byakuwuliranga bya feeling ebigambo by'Obusiraamu kiraman katibin bigambo biri mu buwandiike genda mu suratul Mumtahina bw'oba osobola okusoma aya ya 8 wekitibwa Allah tugamba nti la yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum. Wekitibwa Allah tatugaananga kukolagana naabo batali basiraamu ebbanga lye bamala nga tebatulwanyisizza kutujja ku Busiraamu na kutugobaganya kutujja mu mayumba gaffe lwa ddiini yaffe tatugaananga kukolagana nabo kati gwejeri bugudi si Musiraamu lwaki ate ebbanga lyamala nga takulwanyisizza kukugobaganya lwa ddiini yo nakugobaganya mu bitundu bya mu mawanga gammwe mayumba gammwe lwa ddiini Obusiraamu tebutugaananga okukolagana n'abantu abo gwegwanya goba omuntu mu nyumba ya Allah fa inal masajida lillah ezo masjidi nyumba za Allah gojembo sibanyo goba mu omuntu gwengani mbwe ekibaleeta mu neno bya bufuzi okakase ekyamulese mu bya bufuzi bw'obanga tosobola kusoma Qur'an genda osome mu byafaayo
sahabe yajjako omusajja omutwe nga bali mu lutalo bava mu lutalo badda batandika okunyumya ku highlights ku byali mu lutalo agamba omusajja namutunuzaamu nti ekitala nga ngenda mujjako omutwe mwaba batakkiriza busiraamu nakkiriza naga nti nzikiriza Allah ne mujjako omutwe bigwa omubaka sallallahu alayhi wasallama matu amugamba wakoze kyaki ekyo omusajja okumujjako omutwe nga yabadde akkiriza obusiraamu n'agamba ono yabadde akyogera lwakutya nti nabadde mugalulidde nga ngenda mujjako omutwe kwe kukyogera nti akkiriza Allah baka sallallahu alayhi wasallama amubuuza wamuyuzizza ekifuba wamwabuluzza ekifuba n'okakasa nti yabadde abyogera lwakutya kumujjako omutwe nti yadde tabitegeeza kati gwagamba nti ekimuleetaawo byabufuzi wamuyuzizza ekifuba nola nti ekifuba kya Bobi Wine tekizze wano lwa busiraamu kizze wano lwa byabufuzi muve ku bantu ate mudde musoma obusiraamu bubanga gw'obyogera ng'obyogeranga musiraamu ddayo weetegereze temujja na irimu ya ku bubalaza eyo gye musobedde ku bubalaza mujje mutandika okugimunyisa wano la takafu ma laysa bihi ilmi tosamwasamwa na byotategeera busiraamu si bwe butyo bwe buli Islam tetuboola abantu banayingira batyo obusiraamu nga tububagobaganya kajjabeere wawuliriza ebigambo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala osanga ebyo ebigambo byawulidde binaafuuka ensonga okukkiriza Allah temuwulirangako ng'erinnya lye Shuaibu lwaki yali yeetuuma Islam bwaffe si bwakugobaganya bugobaganya fitina yeebaluma abantu abasinga ate nga tewali kibalumya fitina ndala sheikiti yabalumya fitina mugina ku sheikiti munaasobola munaasobola eyo fitina egenda kubaluma paka mugenda kukwatibwa ensaalo omulabanga byalimu mulina okubibeera naye temujja kubibeera naye lumbaka yabatugamba mmwe atugamba nti kullu dhu ni'matu mahsuda buli kyengera kikwatibwa ensaalwa kati mulina ensaalo okuseeka kiti naye temulina kyakikolera muddeeyo ebintu mubinyikize mbitegeere bulungi muve ku bantu yes amount Beyond the newsroom nzedde nyakutuusako ensonga banywanyi munzikirize mbateere wano ate ensonga nnyingi nnyo ze tukyaleeta nzedde ni abaweereza video nkusaba ogimpene like bw'ogiwa like ojjaba ogiwadde muliro ogukitambuza okutuuka ku buli ssekinnoomu nga bw'eri enkola yaffe njagala ogende mu maaso n'okubeera nga ate mbasaba ate na subscribinga nga gwe mulundi gw'ogusoose otulaba osubscribinge osobole okubeera nga ofuna emboozi ennyuvu zonna nga bwe tuzissaayo ku Beyond the Newsroom tusinkana ate mu mboozi endala mpitirivu ze ngenda mu maaso n'okuba nga ndeeta. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.